Kojja, I've taken time without having sex with my man. It is over now 2 years because he went for Cheyo in Dubai. But but he's coming back next month. But I don't feel anything like appetite of him. Yet during the time when he was going, I couldn't even sleep. I was missing him. What could be the problem? Because I don't have any other man outside him. Duration ye no kati ekirese obiri bonna bonna bw'obuteekinga ebbanga tobeera na muntu tokola otya kati ekyate ye nga ye kirungi ogambye that might come back next month, so you still have time. Obiri gudde mu guflashing kiringa mmotoka ng'obadde tokivuga. Emmotoka tebagambirawo era bagamba yiwa oiro kati bw'ogamba nti no 2 years obadde tobeera naye naye ogamba naye bwe yali yakagenda wakiwulirangamu n'ogamba naye kati total omubiri akoma next month naye tokiwuliramu omubiri kiringa bw'olaba emmotoka bwe twazipakinga mu Rockdown n'ogenda n'ogijjayo nga battery waliyo leteddeko battery empya ne n'osanga nga battery bagamba ebisenge byonna byafa na buli kimu. Kiringa mmotoka n'ogipakinga ng'omupiira gujjudde omukka naye olw'okuba oludde ogivuga n'osanga efunye flat tire. Ekyo kibeeramu ne mubiri kubanga hormones zino zisobola okubeerawo hormones nga zo mubiri. Buli bwe ziraba ziri responsible. Mulimu abantu ababeera mu kikolo ekyomukwano buli lunaku naye nga ensulo ze nnungi na buli kimu. Kati buli bw'obeerawo ko system eno n'etuuka ekiseera oluusi kijja ne kifa ku inflammation, oluusi blockage y'enseke, ebyo byonna bisobola okubeerawo ne byetooloolera okwo blockage of tubes, inflammation, oluusi ebintu ebiseera bisinga obungi era gwe kennyininyini lwakuba oyambiddwa nekikyasobola okubeera nti nno obulyamuko n'omugongo oba ne muno mundira nga bwenyigamu bwoti ng'obulya nti nno mukuluma kubanga enseke zituuka ekiseera nga zo ne zikuliyeti nga kiringa bwolaba omwala nga amazzi tegatambula notuuka ekiseera gayinza n'ofuuka sitagana. So ekiro kyabena waliwo ecupa gye tuyita Nacho Vipa Extra. Nacho Vipa Extra ecupa eno eyongera okulubirira nacho cells mu mubiri. First of all ekola total cleansing ya system yonna n'eyozaamu obwo obucaafucaafu na buli kimu kyonna. So nja kukubiriza nti nojja tukubira koko eddagala eryo tujja ddikuwa nagamba thanks